fwa balina problems nyingi eza security kyokka ebintu decisions zitekebwa amawanga gali ataano agatalina the security problems ez'amaanyi okuyakati zakatandika France bino ebyobutuju kati byebirese ndaba France naye kati erina obuzibu n'amawanga amalala ne Britain batandise obu naye mabegeri problems ezisinze zibadde mu Africa kyokka nga teri represented kale ekiba kyabwenkanya okulanga tetuli represented ate nga fwe abali ebizibu ebingi ekyokubiri tulowooza nti international organization representation yandibadde ebeera okusinzira ku bungi oba representation gyolina Africa nga bwe mbagambye erina amawanga 54 that is 42% of the UN kati kiba kyabwenkanya okulanga tetuli ki represented twagala ensonga zaffe zisobole okuba nga tusobole okuzihandolingira eyo eri bwe tuba mu UN Security Council basobole okuteekenga decisions ezitukwatako engeri eki nti ffe abalina obuzibu obungi obwa security naffe gye tuli tusobole okuzeetabamu okusinga lwe banaabeereyo ne batusalirawo kye balowooza nti kijja okola ng'ate tekijja kukola ki tekijja kukola mu Africa twetaaga emikono gy'abantu miliyoni 10 okulanga tusobola okukiwaayo mu United Nations okusaba Africa esobole okuba nga efuna okukiikirwa ku United Nations Security Council n'ebifo bibiri buli kiba tekikoleddwa okutuuka mu mwaka gw'2022 tusuubira nti tunaba tugenda okulaba nti Africa eva mu kitongole ekyo ekya UN Security Council si United Nations naye UN Security Council kubanga kyo kyekimu ku bitongole ebiri mu UN